Yagamba buli mukkiriza yenna ayina okusomesa abantu amazima. Kati ekibuuzo kigamba kye tutalina tunakisomesa tutya abantu. Kubanga oba tulina siba kiri. Kati tegeeza nti enjiri kasitanga teyogera ku Bwakabaka oba agibulira munene kyenkana ki eba nkyamu. Katonda yali tusalirawo ku lunaku luli. Nze siwogera manya g'abasumba nti Mukama yakindokola. Naye nze nkugulira lens y'ebyawandiikibwa. Katonda yatutuma okunyweza abayigirizibwa. Abayigirizibwa, disciples. Mukama bw'aba asindika omuweereza tetuganye wandi bamutume simanyi oli munabbi olaba nnyo ekyo kirungi naye abayigirizibwa baliwa. Tewali muntu Mukama bwe yatuma nti omulimu gwe gwakulakulamula kuzitirwako yenna leeta bakulimbira ddala. Nti nze ndi evangelist kwengera nengamba Yesu alakolera awo nti nze bamaze olimbira ddala. Olina okugenda buziba mu kigambo kya Mukama n'obaako abalala okinyonyola. Bayibuli egamba nti n'abikula akamwa ke, he opened his mouth and he taught them, and the power of God was available to him. Nayimusa akamwa ke n'abasomesa ate amaanyi ga Mukama agawonya ne gabaawo. Yesu yali takolangako miracle conference. Bibula Bayibuli takolangako conference egamba kati eno yabyamagero miracle service teyaliyo. Tukumulira amazima ne bw'obikula Bayibuli mu bikola by'abatume byonna n'ozimala Yesu 2:7 zonna. Tewaliwo mutume eyagamba banange mujje waliyo miracle conference teyaliyo. Ne babanga boogera ebigambo by'Obwakabaka kubanga Mukama alina okuvaayo n'akakasa ekigambo kye ebyamagero ne bibaawo. Bw'ojjukira Pawulo ng'abulira enjiri Bikola by'Abatume 14 mu kifo ekyo bakiyita Ikoniamu, mu Ikoniamu ekifo nga bw'ogamba lwengo kati. Bayibuli egamba nti n'ababuulira ebigambo by'Obwakabaka Katonda n'avaayo okukakasa okuba okunyweza ekigambo kye. Yali nga abasomesa ebigambo by'Obwakabaka Abayudaaya. Bayibuli egamba nti n'azuulira omusajja yazaalibwa nga mulema. N'awulira mu mmembe ye nti omusajja ono alina okukkiriza okusobola omuwonya. N'amugamba muzeeyi yimira. Naye nga teyali miracle conference. It was a teaching conference. Teaching and talking about the matters that pertain to the kingdom. Hallelujah. Amen. Kakati naffe amakanisa gaffe gaweddemu amaanyi ne tutandika okugoberera ekirabo okusinga okubeerawo.